Kiki ekituleese wano olunaku lwaleero? Olwaleero tulina charity twali organizing ne team yange to reach out to bamaama abamu abatalina bulungi busobozi kubanga people be here in hospitals and we assume kale abantu olumu baba tebalina enough funds sigamba nti naffe tusobola okuba satisfyinga but we can help them where we can. Yes, so charity eno yali meant to happen on 16th, which is my birthday. Naye eddwaliro engeri gye luli lunaku lwa Sunday baatuwa Friday, so twali tulinagendera ku program yaabwe but it was meant to happen on my birthday. Yes. How celebrating it ddala? Yeah. No, it's not celebrating. It's amazima tekibadde mu plans zange. My friends just organized and surprised me with a cake and flowers. Kabwe mbagamba, I really have very good friends. Yeah. Yes. okukola ki bakita batya okubaako omuntu gw'ogasa tekyetagisa kubeera ng'olina nnyo cause ebintu bye tuze nabo sinze ng'omuntu ntizeekoze ki nti nze mbireese it's a team era nga bw'obalabye sinze nze teyakutte sente ne ngamba nti let me buy this and this we contributed twekuŋŋaanyiza ne twesonda sente and we managed to make it happen. Okay, Vivian, ine ebintu byapostinze y'ekiro n'abakogera ku birthday ng'olinga ali mu lutalo ne eyali manager oba kyali? No, actually nze sirutwala lutalo because olutalo luba lu involving abantu babiri n'ate olutalo luno lu involving omuntu omu. Why I came up to post that stuff, not to look for sympathy, but because my former manager, ngawe tuli wano mu camera, when you guys ask him, abagamba I am peaceful with my artist, but then we chivao bichuka muko in my inbox. That is why I was not pushing it back, like pressure yansuseko nze kenyini nengamba you know what I have to let people know what's actually happening. You get yeah, that's why obuzibu posigenda kubwogerako cause yenga ye yasazayo ebintu bino tubikwasaganyize mu mateeka and I respect that because I also got professional people abasobola okunyambako and I was told not to say a lot about that paka ngebintu bikoze ki bimaze okusettlinga in the law. Bawulidde akusaba endongo yagamba endongo gizi nga bwe nkugambye ebintu ebyo sikyagenda nnyo mu details because nange lawyer wange mba mukalubiriza omulimu okitegeera akugambye toyogera bingi kati ate bwe nzija mu kamera netandika okuserengeta kitegeeza naye mba nkalubya omulimu gwe. Yenga maze banga kingakweza messages. Everybody's gonna be okay. Today is a happy day. I came with my friends and my team to call a charity. What happened yesterday? Njagala nnyo nkireke, but kwasaganye mu ngeri entuufu because nze bajja kuddaana eno njogere kino nakiri ate bamale baŋŋambe nno kati waneeno wayonoonye. You understand? Yeah. Naye abantu abasinga badde balowooza nti gwe ne oman rafik mwava mu bintu by'okuba nti mwemanaginga musically ne mudda mu bintu by'omukwano ebyavuddeko n'obuzibu. No, tekirina buzibu muntu kulowooza bw'atyo buli omu alina endowooza ye. Everyone has a right to think what they want to think. Sisobola bw'obanga olina ky'otadde mu mutwe gwo siyinza kustopinga kulowooza ekyo. You understand? Okugyako nga gw'olina signs z'oba olabyewo nga kyodependinga ko naye bw'oba okijje like bw'oba okyogedde bwogezi out of nowhere then kiba kitegeeza gwe kennyini yakirowooza gwe aba alina okutereeza ky'olowooza. Kalina management empya? No, I'm not under management. You're under caretakers. No, I'm not under caretakers. I'm my own caretaker. Wali babeera ayagala okubuukingako ayita mwana? Ayitira mu manager wange Bash. Yeah. No, say mupya. If you know very well, Bashi abadde manager wange even at Route, if you know that. So he has always been my immediate manager. See, when you want to book me, of course, most times ye go kolachi, go kanya na then ye na kolachi. Na chongerayo kumeze dako, you understand? Yeah. So
njogera nyangu wasenguse nosembuka n'ebintu by'omusajja kuba Basha abadde mu route. Basha abadde mu route kituufu naye ate nze ng'omuntu mukwano gwange. Yes. Wageze nogera n'ebintu by'omusajja. Nedda. Vivian, kati kigambibwa nti nno okuva ewalinnya South Africa n'otandika okwekyanga wafunayo ku basajja abalala be bakucyankalanya gwe ne Oman Rafik. Omuntu yenna ng'olinayo magezi ng'osomyeko toyinza kukyuka in just days okitegeera tosobola, that is impossible. Omusajja singa ajja neyeetonda Oman Rafik omusonyiwa nemuddamu. No, like siri mu kudemandinga for an apology first of all because kiringa bwe nakeera ku makya nengamba kati njagala taata wange neetondere. Of course that doesn't exist. Okitegeera I don't owe anyone any apology. Yeah. Abaye bifaananyi munnemesezza nange. Happy birthday all over lover. Kampito. Okirabye? Take go one. Thank you so much. Take out Ravi. Thank you so much. Vivian. Thank you.